njagala kumuswaza nti ebyabadde ayogerako era nange njagala okukola. Nina obuyinza obukulonda, nina obuyinza obukuggyako. Nibwe naaba nga ndi eyo ewange mu buliri nga nakuwadde olwaleero nsobola okuggyako. So temweyibaala nga babagamba nti bagenda bakozesa okwonoona Councillor Kisuunga. Mr. Speaker, nina obujulizi bungi nti waliwo abalwanyisa kansilo okulaba nga bajawulamu era ne ga audio bagenda gatambuza. Kampala obunaanyizibwa buno nkole ekyo kintu kibadde boogera nga bewe bajawuzaamu. Olw'obuyinza obumpeereddwa, Mr. Speaker, munzikirize nonde omuntu ono nga Vice Chairman w'eggombolola Kisuunga. Ojuuko Christopher nze yegamba Vice Chairman w'eggombolola Kisuunga. Works Production and Technical Services. Munzikirize obuyinza obupeereddwa nonde Honorable Betty Mwesigwa nga yajja okutwala Ministry ya Social Services. Olwaleero tulina Kisuunga nga tumaliriza okulonda obukulembeze. Twali wano ennaku z'omwezi 29 gwa Mmeeyi tasobola kumaliriza ekikangabwa kyagwawo omu ku bakansalas nga bwe yakutuka nga yakamala okulinyizibwa. So tetwasobola kweyongerayo mu maaso kulonda sipiika nakulonda executive. Olwaleero tukomyewo kanso nemaliriza omulimu. Balonze sipiika, deputy sipiika n'akakiiko akafuzi oba kayite executive okuggombolola eno. Olwekyo kati mu bufunze Mukono district obukulembeze bwonna weebuli ku mitendera gyonna ku mutendera gwa district n'ogwa sub-county. Olwedde obuvunaanyizibwa tubasibiridde entanda nti buno buweereza tewali byafuna bwebasuubira n'obuweereza buno bulungi, era nenkubiriza n'abantu abalonzi, abantu bano betulonze, abantu betwalonda tunaye bateekako nnyo ate pressure okubeera nti tubasaba kyonna kiri. Okulira nti waliwo abantu abasuubira nti kansala akiikirira omuguluka ewabeerawo omukolo ye alina okuwaayo ttenti. Ekyo nigwo gwe mba mutiise kansala gwe bamuwa. Kale ayinza obutabaweereza bulungi mba nga namuteekako ebintu byatasobola kutuweereza. Naye ekikulu kumuyisaamu abeere eddoboozi lyammwe okubasakira ng'ekitundu n'okuboogerera. N'olwekyo njagala kusubirira entanda abakulembeze nti obukulembeze bamuzzeemu, si bwe yafuna wabula buweereza. Nze Ssenunjogi Kenneth, essaawa zino Mukama asiimye n'anfuula sipiika w'eggombolola Kisuunga. Ate nga akalulu ke nayitamu kaali ka college era abavubuka be bakansindikamu. Twala omukisa guno okwebaza buli omu anyambyeko okuba nga ntuuka ku buwanguzi buno. Yakwebaza chairperson waffe, nebaze ba honorable councillors bonna olw'obuwagizi bwe bampadde okuba nga bannange mbamegedde waggulu nnyo ddala. Nebaza aba technical officers be tulina ku ggombolola yaffe nga bakulembera mukyala Namakola Saara, CDO waffe mukyala Ssanyu Nakyanzi, ssaako ne technical staff yonna. Bebaza bannamawulire kubanga muzze mukwate biki ebibaddewo nga bwe mwaliwo luli ku kyatuukawo nga 29 omwezi oguwedde. Obutalina representative ogwa Katente Parish bwe twafiirwa munnaffe, tulina Saasi waffe yawandiikira dda Electoral Commission olw'ekizibu ekyo ekyagwawo
ne barespondinga ne bagamba saawa yonna within the electoral process of the LC ones bayinza okukiteekamu nabo ne baba nga balonda but not yet confirmed. Kati ku council nga council at large tusuubira okuba n'obuweereza obwawamu, tukkiriziganyiza era twakkiriziganya ffenna tukolere wamu tusobole okutumbula Nakisunga ebeere ng'eddayo ku ntikko kwe yali, kuba Nakisunga egombolola mu mukono ebadde ekyasinga okupafominga obulungi era nga bagiyita model sub county. Nakisunga era y'emu ebadde namba 3 mu magombolola gonna mu Uganda. Kati era twagala okumaintaininga performance eyo nga tukozesa obukulembeze bwange nga sipiika waabwe. Wa National Unity Platform tubadde n'aba councillors 8 kyannaku nti ku 8 tukkiriza Katonda nti abantu tusaakirira mu mitima gyabwe n'omanya kiki kibali mu mutima. Naye message nso otwala eri abantu bonna nti singa tunatambula mu mbeera efaananako nti naffe ffennyini ate tusobola okweryamu enkwe. Ekintu ekyo si kiki si kirungi, tusobola kulwanira kukyusa ggwanga ng'ate ffe ffennyini ate tukola ki tuba tuweryamu enkwe. Kyekwasa ennaku nti ku bululu 8 esobodde kufunako obulumeka obulubuna, naye obulamu bwe butwe bubiri tetusobola kubeera ku ekyo paka tugenda sigala tukola emirimu egyatutuma. Baatulonda balina emirimu gye baatutuma okuva eyo mu miruka gye bakola ki gye baatulondera. Tugenda sigala eddoboozi lyaffe gye baatusindika nako nalyo liwulikika eri kanso, era tugenda ba tukiikirira abantu baffe mu mbeera entuufu, naye bwe bityo ebitambudde okwongera okukolera awamu n'abo abantu be bataddewo mu bukiiko baminisita babalonzi. So tugenda kwongera okukolera awamu nabo okulaba nga emirimu gy'eggombolola gigendera ddala mu maaso.